naye nedda kyalibadde kyavunanyizibwa ntitufuna bennyini abatuusiddwako obulabe oba abatuusiddwako ensonga batubuulire lwaki bo babadde bennyini Ssemujju alabika akyali mu gundi tuyinza obutamufuna mu nkomi newaaba yavuddeyo ayinza atya okujjukwa ngamba bugambi singa newaaba yavuddeyo ayinza okukwata egundi ekitengo nga kiba kikyamulimu omanyi ko omuntu okukwata n'akutwala tunoonye ku ssaali ngeri yasirukwago omusajja Omulodi abadde yakadda akyali mugonvu anti bitwagala omubuuliza ddala yabadde mugonvugonvu lwaki yagize kandabe wano kandabe wano mukubire oyo leero kamukwase kandabe wano kuba namba njifunye wano leero oyo gwogenda omusoya ebibuuzo bye. Hello Omulodi gye baliko ssebo kale mukama wange tukubiddeko nga tusinziira wano ku Radio Pal FM era ensi ekuwuliza ssebo okusookera ddala tukulisaayo mu ddwaliro ono omukulu Kasekende alina Mumbejja Fida yessebo beddira mutima muyanja bano ba mutima ballo yessebo bazzukulu bannamugera Kakiito ballo bannaye naye kakati Omulodi tulaba embeera we wakomeddewo mu ggwanga okuva okufuna obujjanjabi nga yambiriga ate kati mu mbeera gye wakomeddemu ate era tulaba enteekateeka gye mbadde mugizeemu n'omubaka Ssemujju nga walabye ate batusikambula naye yampuna kubanga nti nze nalibadde muliivu yamyezi esatu bakosa gyebamba naye ate bantadde mu mbeera nzibu era newenjogerera wano kati kyalina omusawo wamanyina byankolakolako tujja kuba kumunze naye nga mu bukunze gyembeera gye tuliko neme ekimanyi bulungi abantu abo babadde emyaka n'ebisibo neme ekimanyi bulungi nti etteeka lyasooka kujja mu 95 ng'abantu abasingawo ebali etteeka etya ne baagala okuteeka mu nkola lya 2019 nga liina be lyasanga etteeka terikolaganidde amabega singa babadde baagala kujja bantu mu ntobazi nga babasangako ng'etteeka lyabasangawo balina okusasulwa Kasekende ekyokubiri yessebo nemba abantu bano eyabawa kukisa kwewozaako era tulwanye bulwanyise okulaba nti tuteekayo petitioni ngakawayo namba 13 mwaka nema akiti ya 2019 bwekagamba nti singa omuwa notisi y'ennaku 2 mu restoration order alina eddembe limwezi ennaku 2 mu wadde notisi okuteekayo okusaba ku nema okuba mumpulirize nyina ensonga ezesimba lwaki ndi wano wendi abadde taziwulirizanga naye yatuwandiikidde ebbaluwa wano we wali ekinyusi ate yampandikidde ebbaluwa executive director wa NEMA ng'agamba abantu baabawaayo okwemulugunya baleete ku lunaku olw'okunaku 8 bajje n'ebiwandiiko byabwe byonna bye basinziirako okuwakanya okubagoba naye n'okubakunga abatanaba kuteekayo petition nabo bazikole petition ng'ate kasokoso zino enkiiko twazikkaanyaako negundi n'executive director wa NEMA netugaa tukole enkiiko tukusaba naawe ojje mu grawundi owuliriza abantu bano ng'etteeka bwe ligamba naga nti bayinza okutukolerayo ebikyamu mugende mwogere n'abantu bammwe obajje eno nga bakkakkamu naye balisambajje naye kyenjagala okubuuzaamu katono Lord Mayor poliisi yo yessebo yo poliisi mwagitegeezezzaako muyinza okuba mwayogedde ne NEMA naye nga poliisi mulina nerowooza mugenda kukumamu bantu muliro poliisi etteeka
Public Order Management Act liri kiriya bulungi nti omukulembeze agenda okusisinkana abantu teyeetaaga lukusa naye ekyo era ng'okitadde wali olukiiko kyamanuwero si wano wekasobozi tetuukiridde poliisi n'agitegeeza nti Lord Mayor ne ba FP bagenda kujjawo ekifo ne tukisasula kati n'olukiiko luli munda banatandika ne meeting z'embako zisabirako olukusa omulodi tabuuseeko twalizemu netumunoonyako twalizemu netumunoonyako kubanga badde njagala mubuuza ekibuuzo kyange mpulira kinsigaddemu mu butuufu poliisi kati yamenya amateeka oba ye yayagala awali obuvuyo kanziremu munoonyeeko wano tulabe anangikwata eyoyo omulodi omuganda agamba tiwefumanga ggwanga nitwebuuza nga kitwakola ekipemo kifaanana bweki uganda bwefaanana akaseera kaleero omulodi bantu bangi bagamba nti Lord Mayor abeera nnyo ewali obuvuyo ensonga eno gwe nga gwe naddala mu kaseera kano oyinza kujoogerako otya nti weesanze olimu obukosefukosefu bangi bali bameka mutuuka seekende mwewale nnyo ebibooziboozi by'omu social media ebyo bajja baleetera obuzibu gakusangayo omuntu bano bagamba nti bo baavaako bayitako n'akuteerayo ekibooziboozi n'okutagendo kakete bantu bangi bafaanana bo baka ng'abanonda be bangi bali emitwalo 27 eyanzirira yalina emitwalo 6 yenabira okusatu yaluka miliyoni yalina mumubi akati abantu bangi oba balina kuki kati poliisi yo tugitwala ddi mu mateeka kubanga engeri gye babayisizaamu tebadde nnungi tubawadde wadde tubatwale mu mateeka tukole tutya kubatwala mu mateeka sitwaliganye nayo yennyini ojja kusanga obuzibu kubanga oga nti ogenda mu kooti twembadde mu kooti mukimanyi bulungi tujira ne tubeera nga tubeera eyo ne bakudingisa ne bakuzza wano emisango mingi gyennyina eyo poliisi gye tukozeeko enfujjo nekiremu okuwulirwa manyi muyinza obutakyagala baa naye bitaki mazima nti tufuna ekyokulabirako bajensi gye bakola e Nairobi e Kenya kubanga bundi yatulise okugoba kabineeti ye yonna nga abavubuka bagenze mu kooti okukozesa okugoba kabineeti yonna omulodi wano nga takyagala omumbejja agamba sikyogerako kali kirengawo tebabaggalawo kakati omulodi twategeddeko nti Honorable Ssemujju ate ye yakwatiddwa ebamuyodde ne bamuteeka mu kabangali nfakisi kabangali bamutadde mu akakeeki akalinga akatwala embwa n'abavubuka abalala abatuuze actually kaaga ne babakwata ne babatwala Ssemujju ne bamuvuga ne tubagoberera paka lwe bamukasusa ewaka ne bamusuulawo ne bateekawo kabangali ekukuumirewo ewakaawe kati bano abavubuka abalala tebabavuga mu ako kakeeki omulodi hello wanjibwana kafegende sebo ndowooza bannayuganda batuwulidde bulungi obubaka babufunye naye kambagambe era bannayuganda nti balireega akwakwasa executive director wa NEMA yatuyise kansabe abantu be nga bitokuleereetu gwa Paalo FM radio yaffe esebo nti bajje tugende mu bukkakkamu tugende tuteekeyo ensonga zaffe weewaawo yes olaba kabuuliro mwange kasekendi nga mmaliriza ensonga eno esebo olaba n'osanga omusota mu gadeniyo n'okukuba aba Wildlife Authority bayinza okukubuna nabaga lwaki tutuyise ekitonde kino nekitwala wekiteekeddwa okubeera olaba okwata bulungi omusota ate nga gwakusagwa ebaga tokukuba tokutta naye n'okwata omuntu atalina busagwa mukamwa n'okuba n'okuba ku mutwe n'okola ki abantu batandise kufa kutondoka omukuomu kibi nnyo era ndowooza tugambe ekigambo kimu ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mumbejja
ye wake up call mu program etuli omukeeze.